tuli Makerere Kavule n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Declared President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Olunaku olwaleero President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate gwe tuli naye wano e Makerere Kavule era nga President ajjidde ddala mu maanyi amangi ate era mu maanyi agasinga. Twongera bajjukiza Abaganda baffe mikwano gyaffe nti omukulembeze waffe Declared President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atunudde wamu okulaba nga tutereeza eggwanga ate bingi bye tuyiseemu naye ate era bingi bye tulina okukkiriza nti ekyo kyagenda. Era baganda bange President bw'ati olunaku olwaleero azzeemu n'awa muganda waffe mukwano gwaffe Saanya omukisa omulala anti bagamba nti waliwo abajja okuwaba naye ate era waliwo abajja okusigala ku mulamwa. Kakati Saanya yabadde awabye ng'ate munnange abamuwabizza tebalina kye bagenda kumukolera bw'atyo amaze n'akomawo eka mu butongole obuyitirivu. Bintu bingi bikolebwa naye ate tulina okukkiriza nti ddala kino kiba kikoleddwa mu butuufu oba si mu butuufu. Abantu bangi we bali bano nga bagenda kuwabya buwabya bantu ng'omutana kyagendamu kulira talina gy'amutwala naye nga ye aliwo okumuwabya buwabya. Kye kyatuuse ku muganda waffe Saanya. Naye olunaku olwaleero President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azzeemu n'amwaniriza mu butongole. Kankulage ate ebigambo nga bwe bibadde nga President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayaniriza omukulu Saanya for the second time. Bukyanga ava mu kkomera tubadde tetumulabangako kozi olunaku olwaleero bwe tufunye akakisa ne tumulabako era alina ebigambo byatugambye. Katulabe nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate amwaniriza. You MPs, you councillors, you chairmen, you mayors. Yes, that power is helpful. Maybe we wouldn't even be talking about the things we talk about today. But at least we have that legitimacy given to us by the people of Uganda. Just yesterday you saw this drunken son of Museveni tweeting all kinds of nonsense. He even said that he would cut off my head. You have seen it. I even saw him. Namulabenga agamba batongoze ebisiyaga. Mwakirabye temunnaba kyogerako era bannamawulire temugenda kyogerako. So friends, like Kwame Nkrumah said, seek ye the political kingdom and the rest will be added unto you. We need to get that power and use it to do good to our people, because power, as you know, is a double-edged sword. When good people, like the Bible say, have power, the people celebrate and will be happy. But when evil people have power, the people will cry and hear. So we need to get that power and use it for the benefit of our people. That is why we are today, ladies and gentlemen. This year, I want us to focus on getting power at all levels. Power at LC level, at youth level, at councillor level, at MP level, and most importantly, at presidential level. That is a solution. That's the solution, ladies and gentlemen. I want to call upon all of you friends to get our hands dirty. To you, the leaders, the politicians, to you, the lawyers, the engineers, the teachers, the border riders, you, the foot soldiers, you play a big role. Comrades in the diaspora, the educated, the uneducated, the young, the old, the male, the female. Let us all fold our sleeves and get to work. Let us do everything that we can. Let us use every tool that we can to get that power so we can use it to change things, to change the circumstances of our people. Let us use all manner of protests. Let us organize and agitate. Let us use the parliament. Let us use this election. Use the campaigns, everything that you can use so that we get the freedom that we want. You should never feel shy. You should never be embarrassed. You should never apologize for fighting for your freedom.
So this year, let us make it a point to change things, because this is the most fundamental year, friends. Everything happens in this year. And the Baganda say, entamwe ulira chi? Entamwe ulira chi? Entamwe ulira muli okusooka mugukume ate mugukumiriwo ate gugugudde nnyo. I'm to send a message to the young people, the youth. 20th of this month, I want to encourage you to register, to vote. Don't only register, but get involved. Not the small power that you have, you MPs, you councillors, you chairmen, you mayors. Yes, that power is helpful. Maybe we wouldn't even be talking about the things we talk about today. But at least we have that legitimacy given to us by the people of Uganda. Just yesterday you saw this drunken son of Museveni tweeting all kinds of nonsense. He even said that he would cut off my head. You have seen it. I even saw him. Namulabenga agamba batongoze ebisiyaga. Mwakirabye temunnaba kyogerako. Era bannamawulire temugenda kyogerako. So friends, like Kwame Nkrumah said, seek ye the political kingdom and the rest will be added unto you. We need to get that power and use it to do good to our people, because power, as you know, is a double-edged sword. When good people, like the Bible say, have power, the people celebrate and will be happy. But when evil people have power, the people will cry and hear. So we need to get that power and use it for the benefit of our people. That is why we are today, ladies and gentlemen. This year, I want us to focus on getting power at all levels. Power at LC level, at youth level, at councillor level, at MP level, and most importantly, at presidential level. That is a solution. That's the solution, ladies and gentlemen. I want to call upon all of you friends to get our hands dirty. To you, the leaders, the politicians, to you, the lawyers, the engineers, the teachers, the border riders, you, the foot soldiers, you play a big role. Comrades in the diaspora, the educated, the uneducated, the young, the old, the male, the female. Let us all fold our sleeves and get to work. Let us do everything that we can. Let us use every tool that we can to get that power, so we can use it to change things, to change the circumstances of our people. Let us use all manner of protests. Let us organize and agitate. Let us use the parliament. Let us use this election. Use the campaigns, everything that you can use, so that we get the freedom that we want. You should never feel shy. You should never be embarrassed. You should never apologize for fighting for your freedom. So this year, let us make it a point to change things, because this is the most fundamental year, friends. Everything happens in this year. And the Baganda say, entamwe ulira chi? Entamwe ulira chi? Entamwe ulira muli okusooka mugukume ate mugukumiriwo ate gugugudde nnyo. I'm to send a message to the young people, the youth. 20th of this month, I want to encourage you to register, to vote. Don't only register, but get involved. Take this over. Take charge of this. Get involved and vie for all these elections. I've said it many times. This is not only to the youth, but you people are the majority.
wo gwogamba nti yakuyamba okuva mu kkomera n'akusuubiza ensi n'eggulu tannakwogerako kirungi wadde tannabeera ku sayidi yo ne byayogera tetunnabitegeera bamanyira kukola bya bwereere ate tesikiririza mu byakuwayiriza wabanga amanyi abadde awayiriza Bobi Wine oba Kyagulanyi bibye yabimuwayiriza nga ye ebitukwatako ffe tetuwayiriza ate ffe mu gavumenti yaffe ya NRM tetukkiriza mu kuwayiriza naye tukkiriza mu kubudabuda bannayuganda n'okuyamba bannayuganda bonna okulaba nti babeera omuntu omu kyekintu kye nandibalowooza nti ekintu ekisinga obukulu Sanya abadde ankubira essimu nti andeetere enkoko andeetere amatooke ebirabo byandetera nzisagala birabo olowooza Sanya teyatuuse ku eyo level nga tebakyakwata amasimu ge essimu ye yakoma bwe bamugjayo ndakyendowooza bwe yakola obwo bu interview n'akuba Bobby ojjukira nga yakava mu kkomera ng'omulimu gwe guwedde importance ye we yakoma kati Balaam n'alekera okukwata amasimu ate tuba tukyamwagaza ki gwe bw'oba ojjukira Sanya bwe yafuluma mu kkomera teyemirako na mwami ono even for a moment yalina full figure kwegamba access ye ku banene yali tekyaliwo omulimu gwe yali agukoze yali asavinze papasi ye of course bamugulira enkoko ne bamufunira lodge ew'okusula ne bamugjamu ng'agirya baali bagigaya nga bakuba his excellence ovanga ku nkoko nga bakuba his excellence nga bali ku kikoko eno erina kubeera lesson y'amaanyi nnyo ku bantu be bakozesa kino ekintu tubali tukistressinga for long ne his excellence yakikuunako mu address nga galawo omwaka value value kijogenda okwofaringa abasajja bano bakukeeping around omulimu gwa Sanya ne kampani ye ne banne kyentegeeza gwali gwa kukuba his excellence bagusavinga ndoza point yatuuka nga guwedde nga wotugambye so Sanya n'agezaako anyoonye Balaam nga takyakwata masimu n'agamba omanyi owaayi we n'amusuubiza enkoko n'amatooke osanga ajja kukwata ki amasimu ng'agezaako okwegula naye nga value ye yali ekomyawo papa si yali amaze ogisavinga abantu nga Alien Skin olaba ebintu nga bino olina okuyigamu londamu at least kimu kasita osavinga papa siyo bagenda kukasuka to offering a value emala nti bagenda kukeeping around abantu mbayambira bwereere naye simusubizangako nti ngenda mutwala mu America nti ngenda mutwala wano byabadde ayogera ebyo sibikolangako so njagala tetumunyiigira nze sola namunyiigira ate byagambye mbu bamunoonya amagye gamunoonya mbu adduse mu magye tebikwatagana naye Balaam teyalabye gundi eno enche yalabye bu clip kati ali kubigattagatta yasabye Munnayuganda yenna aliyo ng'asobola okumuyamba amutwale wabweru teyagambyeko nti yadduse mu magye amagye gamunyonyo nakaaba ne Balaam alabika alabye clip ku TikTok najja n'akola address bambi kati awo waali wabadde wayogerera oba ku speaker apartment oba wabadde ayogerera kyogamba amagye tegamanyiwo tegasobola kutuukawo ebyayogera yogera bwogezi byasanze amagye